Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyakola omulimu ogw'amaanyi n'asomesa obusiraamu n'atusomesa n'okusaddaaka n'atusomesa okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusasule mu biseera n'abo bonna abamuyambako okubeera nga omulimu ogwo gutambula n'aba n'agutambulirako okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah, olunaku luno olwaleero usiikum wa nafsi bitaqwa Allah, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira mbajjukiza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, mbajjukiza okuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okuleka ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziyiza. Bwe tunaaba tukikoze, tunaaba twanukudde, tunaaba tukkiriza, tunaaba tuteese mu nkola okukoola kwa Allah, okuyita kwa Allah kwe yatuyita n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha, mutye Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Olunaku luno olwaleero mu dakiika zino entonotono njagala olwaleero tutunuulireko ku nsonga enkulu, eri mu nsonga enkulu, y'ensonga gyenjogeddeko waggulu awo. Njagala olwaleero twejjukanye ku kigambo kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okusaddaaka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Ensonga ye muganda wange ensonga nkulu, ate Allah yaleeta ibaada eyo nga teri atagisobola. Omugagga agisobola, omwavu agisobola, omulamu agisobola, omulwadde agisobola, omulema agisobola, muzibe agisobola, buli omuto omukulu, buli omu asobola okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Tulina ebizibu bingi, tulina emitawaana mingi, naye obaolyawo ekitusibyeko emitawaana bw'otunuulira ebyawandiikibwa, kugaana muntu kufuuka n'akalyakaani, muntu kufuuka n'obeeraawo ng'oli mukono gamu, muntu kufuuka n'obeeraawo nga ekikyo tekikwatwako. Abakuliraanye bakaaba, abantu bawaka bakaaba, maama wo taata wo akaaba, baganda bo bakaaba, ogamaze abantu nabagwako. Saagala kumanya abantu babagwako, muganda wange wadda ku ki? N'obeerawo nga ende saagala kwesembereza, kuba omanyi nti bw'onaamusaddaakira olwo naaba okwesembereza. Toyagala kwesembereza, tayimu ejja kutuuka, wejjusa akaseera ako. Okusaddaaka kulimu ebirungi bingi. Okusaddaaka ze zimu ku ibaada Allah subhanahu wa ta'ala mwayisizaamu albaraka, okubeera nga ofuna emikisa. Noba nga obadde n'omutwalo n'ojjako 2,000, obadde n'olukumi n'ojjako 10, obadde n'ekikumi n'ojjako 5, geewadde ataano n'agamba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke baraka mu maali yo. Ahsana Allahu ilayk, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okussa embeera zo. Jazaka Allahu khaira, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusasulemu birungi. Edduweeza abantu muzizanyisa, naye wallahi z'amaanyi, ate Allah subhanahu wa ta'ala azamukula. Allah subhanahu wa ta'ala yabikula okusaba kw'abantu abo ababa kusabidde. Kati yennazze wano olwaleero, bw'oba oyagala okufuna baraka, bw'oba oyagala okufuna emikisa, bw'oba oyagala ebeere n'emikisa egiva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, please mu by'olina okukola teekamu okusaddaaka. Tofaayo oba kitono kitya oba kinene kitya, ky'oba osobodde kyonna kyonna, saddaaka okusinziira mu busobozi bukukolera. Saddaaka waayo mu kkubo lya Allah okusinziira mu busobozi bw'oba olina, olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuwaliriza ku kinene ky'ataakuwa. Naye olunaku lukya, obudde
omuziba ng'omutakuteeko mu bisawo kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nga tasaddaaseeko olunaku ne luziba n'obudde ne bukya naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala akoze ki afunye. Tegeera nti emaali gy'olina mu dduuka oba gy'olina wonna wonna ky'okola kitegeere nti ebbaraka teriimu. Oba Allah kyasinzira ateekemu baraka kubeera nti ki? Kubeera nti osaddaaka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Okuwaayo mu kkubo lya Allah, okusaddaaka mu kkubo lya Allah ze zimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala nakugaziyiriza emaali n'agaziya naawe neweewuunya. Oba n'obeera na ntono Allah n'agiteekamu baraka nosanga omusajja kapito ye okuva omwaka ku mwaka 10,000 asiika sumbuusa asiika kabalagala naye n'omusanga ng'asomesezza abaana ne bamala ku yunivasite n'omusanga ng'azimba ennyumba naye nga omubuuza omusajja ono esente azijjawa weerabidde nti asaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekamu baraka mu maali. Obwo olina obutitimbe, olina obuwananamu essente teziriibwako tosaddaaka neweebuuza mbadde n'emirimu y'essente naye essente zigenzebwa lwaki essente zimpita mungamu. Weerabidde nti olese ensonga enkulu ey'okubeera nti okusaddaaka kyekimu Allah mwasinziira okubeera ng'atuwa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala mwasinziira okubeera ng'akola ki? Okubeera ng'emaali yaffe ekola ki? Emaali yaffe wala. Mbakubiriza abooluganda billahi alaykum mbalayira Allah subhanahu wa ta'ala tebukyanga obudde ne buziba nga tusaddaaseeko, tebuzibanga ne bukya nga tusaddaaseeko fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba ng'alingiwaza emaali yo n'omuntu omwezi gugwako n'ogaana n'omwaka ne gugwako nga tosaddaase yadde 10 fi sabilillah. Kati onaabeera otya n'omukisa? Ate ne mutuuka n'okulowooza nti emikisa olina gigenda wabamandwa ogende osabire ogende mu ssabo n'ozitwala eyo nga bwozitwalidde amala kukyusa maloboozi akyusa maloboozi akutiise akukange omuwe sente naye ng'essente kyokola okola fi haramu kuweza Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Lwaki tosaddaaka olinde baraka eri ey'ekinnedette eveewa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akola ki? Abeere ng'akuteera mu baraka. Ogende ow'omulaguzi, ogende ow'omukubi w'ekitabo, ogende ow'omulogo oyongere buzibu ku muzibu. Tosaddaase ate essente ozitutte mu ki? Ozitutte mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yaziyiza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba mu hadisi muttafaqun alayhi, nabbi atugamba nti ma min yawm yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti basiraamu mwe mutegeere nti teriyo lunaku lwonna lukya, teri lunaku lwonna obudde ne bukya illa wa malakaani okuggyako mu lunaku olwo Allah asaba malayika babiri malayika bizikka nga Allah subhanahu wa ta'ala yazisiza naye nga zizze kukola mulimu gwa kusaba dduwa, zizze kukola mulimu kusabira bantu. Kati esooka omulimu okuba gugireese kubeera ng'esaba eddula egamba nti ayi Allah nkusaba buli oyo yenna awaddeyo, buli oyo yenna asaddaase, ayi Allah nkusaba omusikizeewo ekyo kyajjeewo. Okusikiza kitegeeza nti emaali erimu baraka. Baraka kitegeeza nti emaali erimu emikisa. Baraka kitegeeza nti emaali erinjiwale. Eyo malayika yeduwa gyesaba Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kati
kitegeeza nti olunaku olwo buli muntu aba asaddaase awaddeyo omukkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala duwaza bamalayika azaanukula. Olaba ayanukula zaffe Allah subhanahu wa ta'ala ezaffe abantu abalina ensobi, abalina ebizibu, abalina emitawaana, abatamutegeera. Naye ate malayika Allah ye kennyini yagamba nti la ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Malayika tezijjengerangako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyaba asigadde okukola kizirina okukola. Kati malayika newanika emikono, malayika nesaba Allah subhanahu wa ta'ala buli oyo yenna awaddeyo ekkubo lye Allah subhanahu wa ta'ala amuddizeo ateeremu baraka. Obwavu butubira bwereezi oba olyawo obutamanya kyakola. Omuntu bw'abeera n'omutwalo olowooza nti bw'anajjako emulimbiro ogenda kwafuwa. Bw'obeera n'emitwalo 10 olowooza nti bw'enajjako omutwalo ogumu ogenda kwamuwala. Nenda ssebo, ekituufu kiri nti ate ogenda kuyingiwaza oba ogenda kuuma zino ezisigaddewo. Allah agenda kukuumira zino ezikoze eki ezisigaddewo. So basiraamu tutegeere ekigambo kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungi obukirimu. Malayika ey'okubiri n'esoma edduwa yaayo n'egamba nti Allahumma a'ti mumsikan talafa, ayi Allah nkusaba oyo yenna akodowadde, oyo yenna agaanye okuwaayo, oyo yenna mukono gaamu nezaalina zisaanyeewo, nezaalina zisaanyeewo zimunjeko. Ogenda okukwata munsawo nga yabadde n'akakadde kagudde tokalaba, ne weebuuza bakansiseemu oba bakansijeemu batya, byakoze bitya, naye nga kakoze eki. Allah yanukudde eddiwa ya malayika, ayanukudde eddiwa ya malayika eri egamba nti oyo atawaayo Allah subhanahu wa ta'ala beera ng'okola ki? Beera ng'omuggyako. Abantu mukodowadde ne mutuuka n'okukodowalira abantu bammwe mu maka, ng'ate teriyo sadaka esinga mpeera, teriyo sadaka esinga mpeera nga saddaaka gy'okolera abantu baabwe mu maka, kuba Allah akuwamu empeera. Emmere gy'ogula abaana be balye bakuwandikako nti osaddaase. Mukyala waaye Allah akuwandikako n'akuwa empeera ez'abantu abasaddaase mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu bakuduwadde newaka temukyayagala tekyayagala kulekawo mmere, tekyayagala kulabirira baana baffe, n'ojja ku mizigiti naye nga tolina kwosobola nakuwaayo ku masjidi naye essente mweziri. Allah subhanahu wa ta'ala anaakuwa atya, anaakwogera atya nga tojeeko ku ki Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwa nti omuwaayo kuwaayo. Allah ayinza okusitula amadaala emirundi 700, emirundi 7,000 n'owaayo 10 kya ssente kimu. Allah n'akubisaamu emirundi 7,000, si mirundi 7, si mirundi 7, naye emirundi 7,000 olwa sadaka gy'owadde fi sabilillah. Nina omusiraamu yasaddaakira omwana omuto essente nusuru 10. Wallahi omwana n'asaba edduwa n'agamba nti nsaba Allah akutwale Makka ne Madiina, mbalayira Allah omwaka ogwo, mbalayira Allah omwaka ogwo omusiraamu yagenda e Makka. Naye nga yamuwa nusuru 10 n'agamba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akutwale Makka ne Madiina. Allah n'agamba yayagula edduwa yaki edduwa y'omwana bannaayo okusaddaaka nsonga nkulu. Okusaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala akuwonya ebizibu, emitawaana, ekizibu ekyandibadde kikutomera. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala kiyigula n'akitwala ewala. Naawe ne weebuuza nasimattuse ntya, ne weebuuza nawonye ntya. Naye olw'okuba oli mu bantu abawaayo fi sabilillah, Allah tayinza kukkiriza muntu gwe alabirira abantu kweyisiza riziki y'abantu kizibu ekyo kikutomere. Allah
nakirugula nakiyisa ebbali nekiyita ebbali nekigenda. Mutemwewuunya akatale ne kajja ne kaggwawo mudaala guno ebiri esatu ne gusigalawo gwe ne mumama gusigadde. Mutemwewuunya bahaiwolobazi ne babasanga ne banyagulula emmotoka yonna gwe n'osigalamu wekka n'esente zooba ate ozisigaza ani abazituula. Era bw'oba weetegereza omuntu w'ekika ojja kwetegereza nga mu butuufu mu ssente zeezo ojjamu swadaka n'ezako ogijjamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kutegeeza kizibu ekyo. Aswadaka tutuufu ghadabullah, okuwaayo mu kkubo lya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala obusungu bwabukkakkanya. Allah kakkanya obusungu omuntu abaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Basiraamu, kigambo kuwaayo tekitegeeza nti bagamba ssente zokka. Kyolina kyonna oba walima bimmonde sima emimonde 3 gumu byako nogusaddaakira. Oba walima kasooli jako kilo 5 baako negusaddaakira. Oba osanze muntu mukulu ng'alina obuzibu, omukugu gw'alina muzito nnyo tasobola kwettikka, mukwatireko yeetikke era sitiri ojja kuba okoze swadaka oba okoze swadaka. So omulyango guno ogw'okusaddaaka muleme kutuulira nti gutambulira mu ssente zokka, gutambulira mu bintu bingi. Naye bwe tunaaba tugambye okubeera nga tuwaayo, okubeera nga tusaddaaka, okubeera nga tuyamba bannaffe, tukitegeere nti embeera ejja kuba nzibu. Hadiisi gy'ensembyayo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba, ntera okugisoma era njagala kibajjukiza. Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawma al-qiyama hatta yufsala bayna al-ibad. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bayna al-ibad. Nabbi ategeeza nti bannaayi mukitegeere, basiraamu bange, umma yange mukitegeere nti buli muntu yenna ku lunaku lw'enkomerero ng'embeera ng'emaze okugaga, ng'obuzibu buzze, tokyamanyi taata takyakumanyi, abaana tokyabamanyi, mukyala we takyakumanyi, buli atuula ku munnadduka bisinde tayagala mulabako, buli omu sha'anun liduniyi anoonya kinaamuwonya buzibu. Nabbi atugamba kullu mri'in sadaqati hatta yuqda bayna al-ibad. Allah agenda kuleeta saddaaka gye wasaddaakanga agifuule ambrera, agifuule ekisikkirize, nga wooli wokka wekiri bweyawangayo bweyasaddaakanga. Allah aleete ambrera, aleete ekisikkirize nga kisikkiriza gwe wekka. Hatta yufsala bayna an-nas, paka Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo alamule abantu abagenda mu jjana mugende, tusaba Allah atuteeke mu bagenda mu jjana, n'abagenda mu muliro bagende, tusaba Allah atukirize abagenda okubeera mu muliro. Kaseera kagenda kubeera kazibu. Ekiyinza okukugasa okuwonya embeera eyo kubeera nga wawangayo fi sabiilillah. Muganda wange tonyoma ne bw'onaaliyo mulimu menyako oweeko obusiraamu. Kuba Nabbi atugamba nti ittaqu nnaar walaw bishikki tamra. Banaye mutya omuliro yadde ng'olina ntende emu gikutulemu oweeko munno olw'okuba otidde omuliro eyo sadaka obusaddaakire. Kitegeeza nti sadaka eno era eri mu mirimu egiwonya omuntu okuyingira omuliro. Naye bakugambye akati entende emu muli babiri wakiri gikutulemu wakati oweeko munno era obeerenga okoze omulimu ogukutaasa okuyingira
annaru jahannama. Baddu ba Allah saddase temujjusa awadde ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala temujjusa. Naye bw'oba oyagala wejjuse okaabe amaziga, wallahi billahi tallahi gawayo ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Satani ogenda kwejjusa kuno ku nsi ojja kwejjusa, mu ntaano ojja kwejjusa, ne ku nkomerero ojja kubanga okola ki? Ojja kubanga wejjusa. So mbakubiriza baddu ba Allah nga tumaliriza, mbakubiriza baddu ba Allah, temuzibanga nga tusaddaaseko mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Temujanga nga tusaddaaseko mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Abetaavu bangi, abayala bangi, abantu abalina ebizibu bangi, mubayambe, mubabeereremu, nimuleme eddambo ng'obuutiza eri abantu nga bivaako. So what? Sikyayagala kuyamba bantu, nze nasigala na famire yange. Ebyo byonna wallahi byabwereere. Essaawa ejjatuuka wejjuse naye nga tukyasobola kudda ku nsi kubeera ng'osaddaaka. Aya mukimanyi, lawla akhartani ila ajalin karim faasaddaka. Baulama abakubaga bati nsaddaaka, teyagamba nti fawusoli busaali, teyagamba nti faasuumu nsiire. Ayi Allah wansene muyirizaako akaseera katono nzireyo. Omulimu gwensookerako sadaka kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Yandigambe nfansaali fawusoli, yandigambe nfaasuumu, yandigambe nfaahuju, yandigambe naye yagamba faasaddaka sadaka. Ne bakadde bamwe abafa mubasaddaakireka kubanga beekera basifuna ate basittanga. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sayasira kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwa al-karim. Alhamdulillah waliyyi salihin ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah subhanahu wa ta'ala. Nziramu nate obajjukiza n'okubategeeza nti ekigambo kutya Allah kikulu. Buli w'obeera yitirizanga nnyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gateeke mu nkola. Tuli ku mulamwa gwa kusaddaaka, kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nziramu era okubajjukiza nti temuzibanga nga tosaddaase, ate temukyanga nga tosaddaase. Mubeere mu bantu mwettanire nnyo ibaada y'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyala, oba oli mwami, oba oli mugagga, oba oli mwavu, mwettanire nnyo ibaada ey'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ejja kukugasa bingi ate ojja kuwona bingi. Allah ajja kukuwa bingi ate Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwonya bingi. Naye lwakyakuwonya lwa ibaada eyo ey'okuwaayo, lwa ibaada eyo ey'okuyamba. Bannange, muyingize essanyu mu mitima gy'abantu. Abantu babeere basanyufu ku lwammwe. Abantu basanyuke ku lw'ofuna obuzibu. Ensi yonna ekaabe. Naye omuntu afuna obuzibu ensi yonna nesanyuka. Wallahi, ensi yonna nesanyuka. Abantu ne bakuba embuutu, abantu ne basala ente, abantu ne balya, abantu ne basula mu ndoogo, abantu ne banywa omwenge basanyuse bagamba falaasi.
muyingize essanyu mu mitima gy'abantu. Beerako ne gw'oyamba, Allah akuyambe. Beerako ne gw'okwatako, Allah subhanahu wa ta'ala akukwateko. Beerawo ne gw'obeererawo, Allah subhanahu wa ta'ala akubeererewo. To the extent n'abaana baffe omuntu n'abeerawo nga takyayagala kumanya by'abaana, omuntu n'abeera takyayagala kumanya bya mukyala we, omukyala n'abeerawo takyayagala kumanya bya bbaawe, buli omu ali ku lulwe. Basiraamu tuyitirize nnyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala, tuyitirize nnyo okusaddaaka, muleme kwetamwa. Bwe tugamba okusaddaaka omuntu alowooza nti kati tusindisa abantu ku makubo ate ogwo muze mubi era tukuvumirira. Abantu abatambula ku makubo nga bagenda basabiriza ate obusiraamu tebukubiriza ekyo obusiraamu tebukyagala. Era omuntu eyakufuula omulimu agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga Allah subhanahu wa ta'ala amwambudde ennyama ng'ali awa lusekalton olw'okuba yatakaffafu nnaasa. Agenda akola ki? Agenda asabiriza. Muze mubi, si bwa mu busiraamu. Obusiraamu tebukwagala. Obusiraamu atukubiriza kukola, tukole, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire era jatugabirira. Sajja jonna namugamba nabbi embeera mbi, namugamba embi kale genda obulembazi, genda otyabe enku ozireetewa. Nagenda n'atyaba enku n'azireeta. Namugamba genda wali ku kkubo tunda enku, naye bw'oba omaze okutunda enku komawo wano, ofunyeyo mmeka? Tifunye eryali bweziti, kale genda n'enkya komawo nanfunye erya. Namugamba kati bwotyo bw'oba okola, bwotyo bw'oba okola. So bwe tukubiriza okusaddaaka, omuntu ayinza okulowooza tuyise bantu bajje bagende nga basabiriza abantu ku makubo. Nedda, ogwo muze si gwa mu busiraamu, era obusiraamu buguvumirira, era abakikola mu kiberu. Ala wa sallu wa sallim ala man umirtum bis-salati was-salamu alayhi faqad amarakum Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz haythu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أربعة الخلفاء الأئمة والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتب إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر